for Pin Media. So that you are able, with God's grace, to do what others claim cannot be done. Amen. And may the blessing of God, the Supreme Majesty, the Creator, Jesus Christ, the incarnate Word, who is our brother and Savior, the Holy Spirit, our advocate, guide you, be with you, and remain with you this day and forever. Amen. Tusabe kama twagala okwebaza olw'abaana bano. Nsaba nange mugole emikono gyammwe tusabire abaana bano. Mukama tebayitire ddala waggulu. Mukama bakole bulungi ate basobole okweyunga ku levels eziddakayo Katonda. Balijjukira nti in the prayers ze twalimu bannaffe bakadde baffe abaawula abasumba balevrand baimaamu bebajja otusabira. Ffe Mukama tuzze ku lusozi okwegera on behalf of these children. Lord, may you put your wisdom and your knowledge in their mind, in their brains, God. Mukama zukusa obwongo bwonna obubadde bwebase. Obwongo badde bugezaako okubuzibwabuzibwa bukomyewo. Stress ne byonna ebiyinza okuzingako abaana bano Mukama bijjeewo Yesu. Mukama bawe amagezi bakole bulungi ayinza byonna. Kitaffe omwana n'omwe gubeere ku bulamu bwammwe. Gubakulembere mu bibuuzo byonna bye mugendamu. Ubajjukize answers zonna. Answers olina nnyingi naye zonna osobola oziteeka mu kifo mwe zirina okugenda. Kati ani agenda okuyamba? That is only God. Amen. Okay, that is only God. Because ffe twasomera mu primary motto yaffe yali egamba the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Temukutya Mukama amagezi gasooke. Tubasabira tukola ki? Tubazzamu amaanyi. Naye nze kigambo kye njagala okwogera gye muli, it's all about fear. Dakiika entono. Tuyinza okuba tusomye, we've studied, we've covered everything, but ekigenda otusuula fear. Era mmanyi there are some of you abatandise okutya. Naye tubagamba nti omwoyo gw'okutya gugende mu linnya lya Yesu. Omwoyo gw'okutya kasita gunajja eri obulamu bwo. Ne byonna by'omanyi bijja kudduka. Kijja kuba kibi nga gw'ofuluma ogamba mbikoze naye nga by'otadde byonna otaddewo rubbish. Era mbadde mpandiika ne ngamba nti the reason why many people fail is not because they are foolish but because of fear. We don't fail because we are foolish. No, because of fear. So if you don't shine away fear, then you will end up not making it. So make sure that you die with the fear in your life, in these papers you are going to do. I know God is going to move with you. Katonda atandise okutambula nawe atandise today. Today. Amanyi ennaku ezisembayo ez'omuntu ziba nkulu nnyo. These are, for you call them final touches. Zino ennaku ze zigenda okudetermininga what you are going to get. Si ziri ez'emabega. Kati wano kyonna ky'ogenda okukola kye kigenda okuwanguza. You will make it. You do what? You will make it. And say, I will make it in the name of Jesus. Yes, you will make it. Ate weewuunye esawa nnyingi nnyo ezigenda okufuula to make it. Era ojja kufulumanga Mukama agamba okikoze. Titugwamu maanyi. Ayina waliwo bangi abamazeemu amaanyi abazadde baganya n'osasula fees. Baganya okuwayo school requirements. They are discouraging you. But don't do so. Hallelujah. N'abalala bayinza n'okuba leero tebazze tobalabawo wano muzaddewo tomulengerawo. Naye kityo kikumalamu maanyi. Okay? Don't be what? Discouraged. Don't be afraid. Totunuulira bino. Na bino bye baleese byonna temuli makulu. Tunuulira Katonda. Situla amaaso go gatunuulize Katonda. Okay? Is our victor. Okay? Is our what? Yeah, obwangu bwaffe buli mu Kristo Yesu bwe twatunuuliza amaaso gaffe atulagirira olwaleero is going to be the campus of our exams. Kubanga yekka yasigalawo wakati ffenna tugenda.
Kubanga tukusabidde leero. China, you still have other days to reach the papers. But will you reach there? Nga Katonda akyali naawe. Hallelujah. Senior force, mumanye and 6, you are the light of the school. You are the determinants. Mwe mugenda okusomesa somero okugenda maaso oba okudde make. Mwe muba musaza mu lukuba ekiko ligwire ku mmwe the new curriculum. Dembe lyamu. Neba musaza wo ligende mu maaso lyeyongere mutufune abaana 15,000. Do it for us. Hallelujah. Mugende mukitukolere. Mutulaga abaana bajje bangi that will demand more classrooms. Ne teacher naye tumudemanding emmotoka ne bus y'essomero. By the way, we are very happy of the teacher we have. He's a good man. He's a good man. Tumukubireko mu ngalo. Kati y'abazadde okubategeeza nti omwana w'akaseera kaalimu si kakuddamu kumumalamu maanyi ne kakumuwa maanyi kubanga asigaza akaseera katono okwolesa amaanyi gakuŋŋaanyiza ebbanga lyonna ng'asoma. Kye tuba tusaba nga neegasse ku baana n'abasomesa nti abazadde mutuyambeko obudde obusigadde, mutuwa amaanyi mu bye twetaaga ebitonotono bitugatiramu ennaku ezisigadde zisobolera ddala okukyusa obulamu bwaffe okuba ne future ennungi. Everything you see began small. Pub began small, now it is a school for people to talk about. Secondly, never procrastinate. When I say procrastinating, I'm meaning don't say I'll do it tomorrow. Do it now, not tomorrow. No time for tomorrow. Time is now. I want to tell you, you try things. From your trying errors, things are going to work out. People who are excellent have ever been sometimes not thought of being great, but they are now great. The rich people we see have never got A's in classes, but they are more rich. What does it mean? I mean that the little you have, you can change it to become the greatest of all. Another last point says, never waste time with time wasters. For they lost their focus long time ago. Sometimes you are seated in class, teachers sit and teach you, and instead of paying attention, you are paying attention to the people who are wasting time. They lost their focus long time ago. Because you are candidates today, you have not lost your focus. That is why you are candidates. Never waste time to time wasters. Time is money, time is prosperity, and time is blessing, and time is eternity. Kati wetaaga kweyisa nga bw'ogande kweyisa, wetaaga kumanya birobyo. Mukama yemezo. Mwe mulowooza abaana bonna bagenda kutuula senior 6. Lwaki mmwe muli mu biro byammwe? Abaana bonna tebagenda kutuula senior 4. Ne lwaki mmwe muli mu ki? Mu biro byammwe. Kati njagala bagamba ebiro byammwe mubikozese bulungi. Njagala okwebaza abazadde abasobodde okuwanirira abaana baffe okubatuusa ku lunaku luno nga tubawaayo eri Mukama asobole okubayamba okuyita ebigezo byabwe ebisooka mu kalikulamu eno empya aba senior 4 n'aba senior 6. Senior 4 tulina abaana mu kalikulamu empya 211. Then mu kalikulamu enkadde tulinamu abaana 5 be twakomyawo tubadde nabo tubasomesa, so toto ne tubeera n'abaana 216 as a toto. Tubateeseteese bulungi era tukkiriza nti bo bali redde okuwandiika ebibuuzo byabwe ebisooka kubanga tukoze buli ekyetaagisa kyonna. Tubaleetedde ba subject experts okuva mu areas ez'enjawulo, bakoze assessments nyingi. Abasomesa baffe biggest number of them bagenda mu retooling ya UNEB
kwegamba tukoze ekyo ekisoboka era tusuubira nti tujja kufuna results nga nnungi abaana baffe basobole okweyongerayo. Aba senior 6 nabo tukyabateekateeka era ndowooza mulabye attendance and how they look, balabika bulungi, balabika confident kubanga tukoze omulimu. Sebo njagala kutegeeza eggwanga nti essomero lino Katonda yayirondera abasomesa mu Kayunga district nga banjawulo nnyo. Abasomesa baffe balungi, bafuddeyo nnyo, bali committed, buli kantu konna ke bafuna bakaleetera abaana ne bakayitamu. Kwegamba tukoze buli kyonna ekyetaagisa okukola. Era ne neebaza n'abazadde abafuddeeyo okuwaayo ebyetaagisibwa mu ssomero okulaba nti abaana baffe basobola okuteekebwateekebwa okutuuka wano we bali. Tusazeewo okusabira abaana bano kubanga success yonna abakkiriza tukkiriza nti eva eri Mukama. Ffe tusobola okusomesa naye jjukira wabeerawo ebintu bingi nnyo ebisika abaana bano nga bibaza emabega. Ebimu biva mu families zaabwe, abamu be basoose okutuuka mu senior 4, abamu abazadde baabwe tebaasoma tebaafuna mukisa. Kwegamba emyoyo mingi egibasika nga gye bazza emabega. So yensonga lwaki tusazeewo tubakwase Mukama, Katonda abenga asobola obalungamya, abajjukiza ebyo byonna babadde basoma ate nga tebasobola kwerabira, baberenga bayita mu bibuuzo bino nga balamu nga tebalina kintu kyonna kiyinza bakosa. Jjukira wayinza okubeerawo akantu kamu kokka ne kajja ng'omwana agenda kukola pepa ne kamusanyaawo byonna byabadde asomye emyaka emirala emyaka egy'emabega.